Nogumu bo munange bajjaji ba kuno tebewumuzaako era nga munange kana akafaananyi katambudde nnyo wonna ku social media nga Champion Gudo asitudde taata we bw'atyo ng'omwana omuto naye bannange batumwe lwaki mukola ebyo ebintu nammwe munnange maaso wano nina ka video yuki taata wa Champion Gudo yatugambyeko nti musajja muyimbi ne tubiwakana naye munnange omusajja muyimbi byaddala eddoboozi lekaleka lyonna liwomeera nga sweet banana ngenda sooka mubateereko wano naye maama y'omugenzi Katoli Wama tabikkiriza byayimba obusungu ye buli mu kika kya waggulu nnyo era munnange yatusomedde abantu byayimbanga nabo era nga mwe muli ne fulufiga wama fulufiga twamulaba nga avuma ono omusajja so kumbe beemaanyi bannaye kamateereko ka video tweyongereyo imusembeze emitima abange yanjula ensonga gwesigeza nenkulaba ng'oyingira ng'ojja ku mmotoka buzibu bwensanze n'okutuuka wendi kati togeza n'olinnya ku mmotoka second round nasaalirwa nnyonze ebyokusoma byagaana ayimba ebintu tebitegerekeka mbeera nsimbya mpeerera nga zamubula abologa buboloozi onempa mattukayo nenzija kuba endongo naye ngiwummuzza akanzira ebyokulima sirika n'okusirika obusira obukuli byebyo byannange nammwe ate nga byerabiddeko omusajja ye muyimbi naye maama ye omugenzi agamba togenda tumanyira bannange so fulufiga munnange yavaayo n'akalambira era omusajja oyo yamuviiriddeko mutuma erinnya lyaki lyakalevu era abantu bamuyita kalevu so kumbe bayimbako bonna ne fulufiga wabula bannange Nsanga Pastor Mondo mwekitibwa ng'omuntu omukulu. Nnyo okundeeta mukulu mindset. Bajjo twakoowa. Bajjo ne mala nkufuna. Ne mala nkukwatako obusungu bwekulinako. Wagambye bajjo wagambye oba otwala amatamago gatwale kasala ibusiyo eri mulago ku fast pharmacy omanye emirambo n'emirambo gy'abantu abaafa n'osinika amannyo mu kamera ne weewanga we mwali ya sente za Museveni oli ku Alien Skin okuba Alien Skin minister Alien Skin yali akozeeko mu parliament oba MP wa mulonda niye weesibye ku omwana omulemeddeko bajjo nze ne kukwatako bukwasigwa gusajja gwagaaga ttama aganene n'ogwo ogutwe ogunene Babaana banyiivu timu Alien Skin bajjo bamujje ku live nga talinya ate bwe mba nkuzizzaako eno munnange omusajja Isali amanya ge bya Rugaba King Saha munnange leero mazaalibwa ge taata naye nga wano ffe ku Suvye News Extra tumwagaliza ebirungi munnange omusajja ayombanga abakazi anawuza entalo n'atamala munnange tumwagaliza ebirungi tumwagaliza emyaka n'ebisiibo era munnange Mukama amuwangaaza era asobole okuluubirira ku ebyo ate byayayanira mu bulamu bwe leero munnange mazaalibwa ge omusajja Isali omanyi ono yes King Saha nga yatandise olutalo asinga n'abakazi bannange mu kuyomba ate bo baana bawala gwenna munnange ali atategeera byakwambala jangu baana bawala bano kataleya ne munne basobole ate obayigiriza ku nnyambala abaana nga bambala abaana nga balina ebijuguli abaana nga balina ebintu mu bufunze babalira ddala mu sayidi ezeeyo ate yosanyuka TV bo munnange simanyi nakumanya munnange mwana muwala ono Sandula yagenda n'avaayo n'amanyira bakadaama mu bakadaama tebakola babeera awo bajegera bujegezi benjera bwenjezi ku internet naye munnange nga baamuzeemu n'obusungu munnange abaana nga bamukoowa bakadaama nga tebamwagala oluvannyuma lw'okwesibira kwa Alien Skin ayagala omuzza emabega ayagala okumuzza mu kyalo naye munnange wo omuntu gwe yayimusa Mukama neokola oti atasobola kudda mabega kasooka mbateereko ka video kano tweyongerayo mu maaso n'agafe abali ku Facebook bakadaama abatalina byakola mwenna baliko ku ssaawa eno kale tunuulira kano konna kakalaakalanye olaba okalaakalanye bw'otyo ng'okola ku TV emitwalo 5 gye gikuleekaanyiza ku kapulogulaamu ako bakusasula emitwalo egi Siraga Shumba yabatugamba ba TV presenter babasasula emitwalo 5 buli lunaku buli lw'okola show olaba okalaakalanyidde bw'otyo ng'oli TV presenter olwo senga obadde kadaama tebandi kusokoddemu ebyenda konna kakalaakalanye olaba makeup alemye okunyumira nga nange kadaama atalina makeup atudde mu firuta wallahi nkusinga okunyirya kyokka nga gwe watutte n'obudde n'ogenda mu saluni bakkoleko osobole okujja ku TV oweereze mukwano bakadaama beesonyiwe bakadaama bali class above eno waliyo bakadaama mukwana abaasoma nga tebaasoma n'ebyo byagenda ku TV kuba kati n'abataasoma bagenda ku TV n'abaana bafe abavudde ku TikTok bakola ku TV ng'ate tebaasoma
Tebasoma na gwa TV presenter. Kati mukwano gwo omulimu gwe weewaaniramu. Tugulabanga ogwalayise nnyo. Ate oba Kadaama yandikusinga. Kubanga Kadaama asasulwa akakadde omwezi buli mwezi. Asasulwa akakadde. Kalabe konna bikakakalukanye. Kasimba amanyo gakalima embeke y'akasooli. Tunuulira wenna bw'okalaakalanye mazima ddala. Gwe omuntu TV presenter akola ku TV aweereza TV ensi yonna gyeraba. Olaba otunula bw'otyo. Olwo abakusanga mu reality. Mukwano Bakadaama beesonyiwe tojja kubasobola. Kuba Bakadaama ate kati bwe baatuuka baafuuka kirasi nnene. Baafuuka kirasi nnene. Bakadaama obanyi nti Bakadaama bakola ku TV. Bakadaama bambala abakola ku TV ne bakusinga n'okunyirira. Tunuulira omwana Tufibi eyava mu Bwakadaama. Bwagenda ku shengeri jaji presentingamu n'okunyirira kwanyirira. Kati ate tudde ku ggwe. Mukwano totumalirako budde tetulina byakukolera. Konna kakaalukana. Konna kali kuli kaleekaana n'emisuwa gino egy'omuguni gikeereze. Neera Bakadaama. Olutalo munnange lwavaawo ne mama nga basabudde mwana muwala ono simanya yakalatana simanya ne makeup tamunyumira Bakadaama bamanyiira bamusinga okunyirira bo bakola omufiibi ne bangi baddala Bakadaama basingira ddala abantu abali e Uganda guno ova ku muntu nga buli mwezi afuna akakadde n'okweyongerayo omumanyiira olekamu bannaye temugenda tumanyiira wangambye leero tugenda okwogera mu kazungu naye Kalima leero soko ono nkugambye omukyala maliriza tandikana ntandike batya omukyala wanje omwami omuwayifu kati woko thank you dear wanje omuhusband where can I from omukyala where can you do what when can I start from anyway you feel like anyway I feel like you look beautiful. Oh, thank you. You look handsome too. Sure. Okay, it's better you thank my mom. Yeah. I'm her product. That's why I'm looking like this. I'm handsome. Oh. mazima But I need to see your mother. Why? Just to thank her for producing a good product like you. A beautiful lady like you. My own wife. Wow. Just know I love you much. You love what? I love you much. mazima Seriously. And I never thought of leaving you, my dear. Really? Yes, my dear. I will love you. Up and down, side and left and right. Yeah. You will love me up and down, Yes. side and side. Left and right. I will love you in any dimension. Yeah. That I will love you up and down, left and right. Till like Victoria dries. It means there will be some gaps will be left. Why? It's an angle like for what? For 90. It's for 90. It means there will be a pass over there. So I'm telling you that I will love you in any dimension whereby even in 90 I will love you from there. Yeah. Do you understand, my wife? I understand. I've learned something from your English.
Mazima. Yeah. Wayongere, the drink now. What is now the drink? It's here, but I don't feel like taking it. Why? I'm enjoying talking to you. You have to take some. Somewhat. I love you guys. You said it's a soda. Is it water? No, What is it? it's a Fanta. Fanta. My lord, I wonder. So the soda is in the same color with the glass. Exactly. I like Fanta and the sky view. Huh? Do you know sky view? Now this one is saying that those types of sodas are for babies. Why are you talking like that? Just leave him. I don't see. We don't have time for him. Just know we are in love. We are in our mood. Let him be aside of us. We are enjoying ourselves. Have you got me right? Yes. You're right. There is some kagal here. Kagaru? She's saying what? That I should leave you. She doesn't know where we come from. She doesn't know where you come from. And I miss calling me Muchar. Oh, my wife. In Uganda. Omchal. Auntie Oman. I'm into you. You what? I'm into you. Omchal. Auntie Oman. I'm into you. What does it mean? Nkuliyo. You understand?